Ssegawa Rashid. Omwaka ogwaggwa Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabula Nadyope owokuna wamu ne bantu onono nga Jovia Mutes basobola okubeera nga bagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Kati leero wegweza omwaka bwekyanga baneeno basalawo okubeera bonna era balina obubaka basobodde okubeera nga baweereza abantu ab'enjawulo abababeererawo ku lunaku olwo. Bano bagambye nti we are grateful to all the people of Busoga and Uganda for sharing the joy and happiness of our wedding day. Bwe basobodde okubeera nga amunange bategeeza. The Hinebantu and I are grateful for making the day memorable and indeed unforgettable. So, mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasobola okubeera n'okukontributinga. Saidi zaawo ye Makerere Kavule era olunaku olwaleero ekibiina ekikyayinyuka nga kikulemberwamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu Principal basobodde okubanga nabo abajjukira emyaka 4 bukyanga abantu bebagamba nti batirimbulwa mu mwaka gwa 2020 nga tugenda mu kalulu ka 2021 kati kiweze emyaka 4 basobodde okubeera nga babeerayo ne King Saha asobodde okwesitula n'awubako olugulu lw'ekigere eyo abeerewo era yeegatte ku mugendo ogwo. Everywhere! And of course, the artists, King Saha and your team, Nubian and your team. You're most Kapere and your team, you're most welcome. Granny will celebrate. What is it? What is Tom D yagenda maso n'okubeera nga akuba emimira agamba iPeople Music Awards ekyamazima temuli fair. Nengenda maso n'okuba nga nkuba oluyimba lwange Kabuna Mawanga olwasaanikira amaladio, TV ne social media ne mugamba tewali kategori n'emu gye mwataddemu. Ono nno oluyimba lwabadde ayogerako lwe lw'omuzabbiibu. Tom D twamumanyira nnyo kayimba akawantama akahitinga ennyo naddala ku mukutu gwa TikTok kati ono agamba sijja kubeera nga mbikkiriza awaliza muzirabika za kikwangala. Kati ono ayinayo n'ekivulu ekigenda okubeerayo mu guno omwezi ng'ennaku z'omwezi 3 abatasobola mugende ku Forest Park e Buloba mubagire. Kati waliwo omuzungu onono yasobola okubeera nga ziwaayo ewaabwe. Onono yali munnansi ow'eggwanga erya New Zealand era nga ye Mr. Reid Samuel James Amin. Kati nno ono mwami Amin mu kumuzzaayo kyazuulibwa nti talina working permit emukkiriza kubeera ng'akolera mu ggwanga erya Uganda. Bwe yabako byayogera yategeeza nti y'okujja wanene Uganda teyajja kukola obula yajja kusobola okuyamba abo abatalina mwasirizi. So nagezaako okuba ng'akola ebintu mu mpolampola ate era ne ku mikutu gye gya social media yali abisharinga n'afuuka w'amaanyi nnyo naddala ku social media TikTok n'ewalala. Ono yamanyikibwa nnyo nga omuzungu boda oba muzungu boda olweyo boda gye yali agenda maaso n'okubeera ng'avuga mu biseera ebimu kugamba yakikolera ddala bulungi. Naye oluvannyuma basobola okubeera nga aba Ministry ya Internal Affairs bakitegeera nti ono yaggulawo charity organization NGO naye nga talina bisaanyizo bimukkirizisa kubeera nga gulawo. Jjukira buli w'obeera ne visa ey'obulambuzi kitegeeza nti tokkirizibwa kubeera nga ate wenyigira mu mirimu bannansi gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola oba okukola omulimu gwonna mu ggwanga kuba oba tonnaba kubanga ofuna working permit. Kati ono bagamba bw'anaagenda maaso n'okubeera ng'atereeza ebiwandiiko bo tebamwinaako buzibu ajja kugenda mu maaso n'okubeera nga akakkalabya emirimu gye ng'akomyewo nga n'ebiwandiiko abirina mu butuufu bwabyo. Kale bw'atyo omwogezi wa Internal Affairs Simon Mundei bw'asobodde okubeera ng'ategeeza n'agamba tewali nsonga ndala si bino mbw ate yalaga obwavu obuli mu Uganda n'ebirala no
wabula twagoberera amateeka ng'olwo talina bisaanyizo. Kituufu n'omuzungu yakkiriza n'agamba yali agidde ku visa ya kulambula oba ya bulambuzi, naye bano bagamba bw'anaaba kitereezezza bo tebakirinako buzibu, adde akwasaganye by'alina okubeera nga akwasaganya. Nze Ssegawa Morishid.